mujje tuvumule obutwa, mujje tuvumule obutwa. Eddagala ly'obutwa lirino wano. Saagala obeere omu ku abo abagenda okutabulirwa obutwa, obunywe, ofiirewo nga tomanyi kyozzaako. Nkoze obutambi bungi nnyo nga bwogera ku butwa, abamu ku obutambi obwo mubulabye, abalala temubulabye, naye ku luno tulina chance ey'enjawulo nti leero nzize n'eddagala lyennyini ly'osobola okwetabulira ng'oli waka ne ly'osobola okugula mu ddwaliro nga gwe kennyini gw'olitegedde. Nabagamba eddagala lyeweetabulidde ewaka lisobola okukolera mu bwangu kuba oba oliyinaawo, togenda kusaba lukusa lwonna kangendeko mu ddwaliro basooke kunkebera na biki ebirala. Era nga mu ekyo tugenda kwogera, otegeera otya nti nno olidde obutwa, otegeera otya nti omuntu akuwadde obutwa. Eddagala lino wonoolikozesa likolerawo mu bwangu kubanga oba ogenda kukyankalanya sisitiimu y'olubuto lwo, mu ekyo ogenda kufunirawo embiro ez'omu bwangu, ogenda kusesemerawo ng'omaze okulinywa, ogenda kufulumya buli kimu ky'olidde munda omwo. Hello fam, this is your girl Arditah. I'm back with another educational video. Gwe kyolina okukola subscribing kwata ku kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Saagala osubwe procedures bye tugenda okuyitamu, emitendera gye tugenda okuyitamu nga tusoma eddagala lino. Kyovula bankugambye subscribing kwata ku kade akali waggulu nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Ate era gwe ng'omu ku bammemba ku channel yaffe eno, we expect you to like these videos, to share them, to comment. Kubanga comments zammwe nazo zitusomesa ebintu bingi. Woba olyawo nga nnina ebimu ku byo byendesayo, kyovula bankugamba we njogera ku kintu nga nawe okiyinako kulu komenti ngaawo tumanye. Bwe njogera ku ddagala ly'obutwa nga nawe olina ly'omanyi, eriryo ly'omanyi naawe liteeke mu comment section, lisobola okuyambako banno abalala. Bwe yasubscribinga edda enkwagala nnyo, webale kutwegattako gwe n'atanaba subscribinga. Videos nga zinene ez'amakulu zigenda kuba nga zikusubwa. Kikole mu bwangu osubscribinge, okwate kade nga buli video yonna gye nteekayo. Ate era teweerabira videos liking, ate era give me a heart as a sign of appreciation. Kubanga nange mbeerayo okunoonya content ono nensooka ne mugezesa imanye ekintu kye ngenda obbawa kituufu oba si kituufu, kinakolera oba tekijja kukolera. Without wasting any time, nzize n'eddagala lino. Ndowooza oliraba. Eddagala lino kansuubire nti oliraba, kamera evaavaako olwa light naye temufaayo. Eddagala lino eno likube bulungi nnyo ekifaananyi. Eddagala lino likube ekifaananyi, njogera nammwe abali mu biyumba. Eddagala lino likube ekifaananyi. Bw'omala oddikuba ekifaananyi, genda ku ssimu yo ewali Google olinoonyerezeeko, olisome bulungi. Simanyi oba ndigunzise oba bwe ndikola bwe nti wano n'osobola oddiraba. Wabula kankole bukozi bwe nti eddagala lino eno woba olisumuludde lifaanana liti, lifaanana wee liti. Ompulira bulungi? Empeke yaazo katulabe ku mpeke efaanana etya. Empeke ebeera nzirugavu bweti, empeke ebeera nzirugavu bweti nga tetunaba kweyongerayo. This is a disclaimer nti I'm not paid to do any promotion. I'm not paid to do any promotion. I'm not promoting this tabs. I'm not promoting it because I'm not paid to do what? To do an advert. Naye I'm using these tabs for educational purposes. Nti eddagala lino eno livumula obutwa. Kati woba oli eyo n'otandika okulaba signs omaze okulya, olubuto ne lutandika okukuluma, otandise okusesema, ezo nno sayini za butwa. Olubuto olukuluma, otandise okusesema, tokyalaba bulungi, opama omusaayi, oddukana, omutwe gukulumirawo, otandise okutuuyana, manya nti nno olina obutwa. Oyanguyirewo omire eddagala lino bw'oba olina. Nga tetunnaba kugenda wala, kambatwaleko mu katambi kaffe eddagala erya bulijjo ly'osobola okwekolera ng'oli awo gwennyini ewaka nga tekikwetaagisa kugenda wa kugenda mu ddwaliro. Katugendeko mu katambi ako nako tukalabe, ate era tumale tukomewo. Kino kyendi mu kutabula wano eno, lino ddagala bannange temuliraba okuba eriddugavu ne mulinyooma. Mu buddugavu bwalyo lino eno gye likoma obuka, teekako n'okuvumula. Eddagala lino eno taata wange yalindagiridde. Hello guys, this is your girl Arditah. Nkomyewo ne remedy eno, mbadde ndudde
okubawa obutambi obufaanagana nga weebuti obalagirira ku ddagala obalagirira ebintu bye tukozesa okufaaminga omubiri kola skini n'ebintu ebirala. W'oba oli awo munnaye mbadde ntuta obudde buwanvu naye notera ati mbadde neerabidde nina ebintu bingi nnyo ebyeshayalinga nammwe olunaku olwaleero. So olunaku olwaleero nzize n'eddagala lino eno. Omuntu ayinza okumbuuza yeeyi Arditah kaki koobala eddagala kyeryo era livumula biki? Munnange eddagala lino eno nga wooliraba gano manda nga bw'ogalaba amanda gano eno taata wange yagandagiridde olunaku olwaleero. Ennaku eziyiseeko 3 munnaye katenfe omuntu agenda kumbuuza ate ng'ofa ki? Munnange akalwadde ka covid-19 eno gyali ate era nga mungi ate nga n'obukamuka. Kaakati munnange amanda gano ogenda kukola otya? Nze kyekino ekikebe kyange kye mulaba wano eno kijjudde amanda. Amanda gano eno taata wange angambye nga kwate bulungi nnyo nga koone male nga teeke mu blender nga kubemu obuwunga bwe buno wano eno obuwunga bw'olaba bwe buno wano eno bw'olaba muno eno ndowooza obulaba gano gonna manda. Emmale infumba amazzi agookya ng'era wano woogalaba kano ke kafulasika kange mwenteeka ebyokunywa byange ndowooza era mulaba omukka oguvaamu. Oyo nno ye caayi wange era wano eno gwe ntabuddeko wano eno. Nkutta amanda gano nekwata ekijiiko kimu nentabulamu amazzi agookya ate era ngenda kubanga nywa. Amanda gano eno muze yaŋŋambye tegamanyi ku kawuka konna, tegamanyi covid-19, tegamanyi musujja, tegamanyi mutwe, ate ekisinga obukulu tegamanyi butwa. Immwe mwenna ndabakolirako akatambi nga njogera ku butwa nembalagira ku kibayita activated chako era nayogerako ku manda gano nesababuulira ngeri gye bagatabulamu. Nga bw'olaba ntabudde ekikopo kino tintaddemu ekijiiko kyange ekyamanda nenteekamu amazzi agookya ngenda kubanga nywa. Era bw'oba olina obutwa mu mubiri ogenda kufuluma buli kimu teekako okuddukana okusesema buli kimu kiwalidde nga kikwatagana na butwa mpaka bwe kinaaba nga kikuggwamu mu mubiri. Naye ng'ekisinga kyonna amakulu kwe kubanga bw'omala okunywa amanda gano n'olaba nti otandika okusesema n'olaba nti oddukana nywerawo amazzi. Beera n'ekikebe kyo eky'amazzi kikubeerenga kumpi mwannyinaze lwansonga ebiddirira tebiba bingi tebiba birungi anti n'okuggwamu amazzi osobola okufa. Ng'era nze wano woolaba gano ge mazzi gange nga nywako mpola bwe nnywa kano bwe nnywa gano. Kansubire nti katambi kaneeno kagenda kukuyamba. Akatambi ako nga we mukalabye akasoose nga mbalaga eddagala ly'obutwa. Eryo nno eddagala lifunibwa mu ddwaliro. Bw'oba okitegedde nti olidde obutwa nga you have access to pharmacies, clinics, hospitals, osobola okugenda era eddagala lye bagenda okuwa erya first aid erisookerwako nga tebannaba kuteekako drip nga tebannaba kukuba enema na bintu birala byonna bagenda sooka kuwa eryo ddagala kubanga eddagala eryo ligenda disturbinga your system, ligenda disturbinga munda mu lubuto lwo otandike okuddukana w'oba olimize otandike okusesema ng'olimize kubanga ligenda kukyankalanya system osobole okufuluma ebyo byonna by'olidde no matter oba butwa oba si butwa byonna ogenda kubanga obizza. Wabula ate ng'akatambyako okubiri ke mbateddeyo oyo naye oyo chako gwe twekolera ewaka nabakolyako akatambi ne mbagamba nti amanda malungi nnyo mu kugema obutwa. Amanda go bw'oba ogafunye naddala ekisaa kino kye tulimu ekya winter saagala mwebake. Kwata amanda ago emiti egyo gye bakuma ogiraba bwe baba bamaze okukola ekyoto kyabwe amanda ago agagwa igwe galondewo. Bw'omala okugalondawo gakoone gafuuke obuwunga. Wabula ate w'omaliriza obuwunga obwo buteeke mu blender oddemu obukube buto. Bw'onooba omaze okubukuba bulungi nnyo obufuule obuwunga obwa ddala nga temuli mu kantu konna kakaluba. Kwata akasengejjaako oyiwemu obwo obuwunga okuŋŋunte kubanga kiri ekigwa ly'eddagala eryo kubanga eddagala ly'ensoose okubalaga balikola omwo. Eddagala eryo amanda go omala okugakubamu obuwunga beera nago mu kacupako nga obeera nago mu kisenge kyo nti anytime ne woba nga tolidde butwa ne bw'oba ng'olinamu bino bisenyiga oyagala kwediwaminga n'ebintuntu ebirala imwe abatagenda mu piriyodi
abalwawo okugenda mu periods amanda ago galaba gateeke ku mazzi agookya onyweye ekikopo. Mwannyinaze bw'obanga gwe omuntu omu abadde abuuka periods ogenda kugenderamu mu periods. Ekiseera kye ekya periods bwe kituuka ogenda kugenda mu periods. Gwe abadde aludde oyinza nozimala mu wiiki lwa nsonga amanda ago gagenda kwoza system yonna akatambi ako nakabakolera. So ne mbagamba amanda ago temugagayalirira. Kafulu nnyo mu kugema korona amanda ago golaba. Amanda ago kafulu nnyo mu kwoza munda. Amanda ago kafulu nnyo mu kugoba obutwa. Kakati kiri eriggwe nti mbawadde ekikolo n'eddagala kiri eriggwe eddagala olizanyisa oba ogenda kubeera nalyo lubeerera. Kansooke nga sinnamaliriza katambi kano inze imbalekeko ku ddagala eryange. Inze lino ly'eddagala lyange. Inze nalyekolera gano manda. Nakeera ku makya nenkwata amanda gano nengakubamu obuwunga. Buli lwemba nga ndi free nkwata y'ekikopo kyange eky'amazzi agookya nentabula amanda gano nenywako. Amanda gano gannyambidde ddala era nga nkimanyi naye bw'onoogezaako gagenda kuyambira ddala. Yenze Shila Arditah kalowooza nti this video is so educational era bw'ebanga ogifunyemu saba okomentinga awo tumanye endowooza yo katambi kano. Embagala nnyo, see you later.